Essula ey'okuna. Bakama baabwe mugabirenga abaddu bammwe eby'obutuukirivu n'okwenkanyankanyanga, nga mumanyi ng'era nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirirenga mu kusaba, nga mutunulanga mu kusaba mu kwebaza, nate nga mutusabira naffe, Katonda okutuggulirawo oluggi olw'ekigambo okwogera ekyama kya Kristo n'okusibibwa kye nasibirwa, ndyoke nkyolesenga nga bwe kiŋŋwanidde okwogera. Mutambulirenga mu magezi eri abo ab'ebweru, nga mweguliranga ebbanga, ebigambo byammwe bibeerenga n'ekisa ennaku zonna, nga binoga omunnyo, mulyoke mumanye bwe kibagwanidde okwanukulanga buli muntu yenna. Tukiko, owooluganda omwagalwa era omuweereza omwesigwa era muddu munnaffe mu Mukama waffe, alibategeeza ebifa gye ndi byonna. Gwe ntuma gye muli olw'ensonga eno, mulyoke mutegeere ebifa gye tuli, era asanyuse emyoyo gyammwe, wamu ne Onesimo, owooluganda omwesigwa omwagalwa ow'ewammwe, balibategeeza ebifa wano byonna. Alusitaluuko, musibe munnange abalamusizza, ne Makko, mujjwa wa Balunabba, gwe mwalagirwa bw'alijja gye muli mumwanirizanga, ne Yesu ayitibwa Yusito, ab'omu Bakomole. Abo bokka be bakozi bannange olw'obwakabaka bwa Katonda abansanyusanga. Epafula ow'ewammwe, omuddu wa Kristo Yesu, abalamusizza, afuba ennaku zonna ku lwammwe mu kusaba kwe, mulyoke muyimirirenga nga muli batuukirivu era nga mutegeerera ddala mu byonna Katonda by'ayagala. Kubanga ndi mujulirwa we ng'alina emirimu mingi ku lwammwe, n'ab'omu Lawodikiya n'ab'omu Kiyerapoli. Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza. Mulamuse abooluganda ab'omu Lawodikiya ne Numfa n'ekkanisa ey'omu nnyumba yaabwe. Era ebbaluwa eno bw'emalanga okusomerwa mu mmwe, era mugisomere ne mu kkanisa ey'Abalawodikiya, era nammwe musome eriva mu Lawodikiya. Era mugambe Alukipo nti weekuumenga okuweereza kwe waweebwa mu Mukama waffe okukutuukiriza. Kuno kwe kulamusa kwange n'omukono gwange nze Pawulo. Mujjukirenga okusibibwa kwange. Ekisa kibeerenga nammwe.